Okay, kusebe track extra UG ogamba otya omukutu emitwalo 15 egy'abantu abatugoberera okutuuka wano kitegeeza nti batukoze omulimu gw'amaanyi era nga batulina mu trust ey'amaanyi. Abaana basinga mu buli mbiyumba eyo mutugoberera tubajjako stress ne tubawo ebife Uganda ne mmanya bice bakwatako abamu mukomayo Uganda ne tunyumyamu ne tuwayamu ne babawo obuzibu era tubeera wamu. Ku mulundi guno waliso gye badde nkolako ya mwana muwala Caroline Eyogedde Eyamuse mbu mabega kwawo ne mutandika okubuuza kampani ekoze eki ne bagamba bwe mba nfunye omukisa nja kufuna kampani tutangazemu ku nsonga z'omwana ono byatandika bitya biggwerawa n'okutuuka wano tuli ku ssaawa zino. Wano tuli ku kisaawe ku airport tuze kukima bode ya mwana muwala etuusa olunaku olwaleero era ejja kubikwasibwa ab'enganda n'ab'emikwano bagende baleke nti bakola enteeka z'okuziika. Wano wendi ndi wa mukisa nnyo kubanga negatiddwako seeka abafiire ddala mu kampani ya Hebra gye twogerako mabega kwawo nga twagala kumanya obwenkanya bunaava butuukewa kiggwerawa bajja tutangaazamu. Seeka tukwaniriza butereevu. Weewaawo ssebo obulamu bulungi naye bulimu ekiyongobero ng'era bw'olaba nti ffe nga kampuni tufiiddwa kiranti waffe. Apart from that nze abadde mukwano gwange kuva bwe yava wano kuva bwe yajja mu kampuni paka noyagenda paka byafuna ebizibu kinajjukira nti emyezi 6 gyonna egiyisa bajafunanga obuzibu bwonna bambi naye nga bw'omanya ebiteebereka abali mu biyumba mbalamusiza nnyo abamu bambita seeka abamu bambita haji mikwano gyange nnyo era tewali mwana to the extent n'abatali ba kampuni yaffe yakiti kale mbakansolinga oba kampuni yaffe nkisussa okiteka kuba kati ogwo mugaati gwange sagala atali akola ki ne bwakutuukirira nga si wa kampani muwa amagezi nga batikola boti ne boti kubanga nze Abawarabu mbamanyi ate bano banyinange bakyala baffe basenga ffe bawala baffe okitegedde kate bomba maximum care kubanga nze siriwo okulaba bulungi wa Muwarabu nze n'okulaba bulungi wa mwana Omunnauganda kubanga ensonga ebeera mujje wano eno kugenda to look for greener pasture kale bw'atuuka eri nze nteekewo embeera nti nno afuna ekigendererwa kye yani nti afuna akasente ke mutufu okafuna ate mu mbeera y'emu n'obulamu bwe nga bukuumiddwa era ntera obbagamba nti mwenna abanda abana bampuliriza ng'oli maid oli mu nnyumba obulamu bwo ye capital wo okitegedde kivala nti kyonna kikwata ku bulamu bwa maid nze nkola ki nze nfiirawo kuba ye capital we okitegedde. Seeka omuntu atulaba yandyebuuziza wewa nayogedde ku linnya lya kampani omuntu mutegeeze tulinaani era mu kampani akolanga kakati nze babanda abantegeera kuba nze nogenda ku gogo notekamu erinnya lyange nti Ssenyondo Faruku Sulaiman kati awo seeka wa Hebra okitegedde manyi mbeera ku Hebra eri nze mufuti nze mukulu wa Twale nze imaamu byonna nze byonna wali eri erinnya lyo walikola dda erinnya lyo alhamdulillah so kakati embeera Hebra ye kampuni nkisibako ssente bampe challenge twali kampuni mu Uganda esinga kulabirira mukozi migrant worker kusinga Hebra Rabandi ffe tweteka milioni okulwaniriza ddembe ly'abantu ate nga bawabya abantu ekitegedde naye ffe nga Hebra company naddala nze mwenyini kamwa koogera nze kuba wano nze kintu siri mu kintu naye nze kintu okitegedde nabagambyeko dda nebagamba okulaba nti bwenfaana bwe nti migrant worker kyobalaba nabagambye nti naye musanga ku nnyonyi nga ŋŋenda kata ng'alina obuzibu ku kisawe nga butabutana bw'ati mulagira n'akola ki mu mbeera eyo bw'abeera eri mu kiyumba nze Omwarabu tuyomba naye okitegedde lwaki kubanga ono Munnayuganda ati agenze kukola okitegedde agenze kuyiriba kyobola nvumira nnyo n'ekyabantu abalya ssente z'abamaidi okitegedde jjukira bano abaana bamaidi bambi bakazi battu bava eno abamu ba single parents alina akaana kalina obwana bwe okitegedde ekirala byonna bigenda kukyuka embeera y'obudde egenda kukyuka emmere egenda kukola ki kukyuka agenda beera mu nnyumba abamu babadde bafumba emyaka ejja tewali nsonga z'amaka n'aguma okitegedde kyobola ndi nze mbasaasira kwanza bwe ŋŋendayo mala wiiki seezi n'enziruka sobola kukola ki. Bwe tudda ku nsonga ya mwana muwala Caroline yajja ddi mu kampani yo yajja ddi okutuukirira nti agala genda kuyiriba bwe tukuyita kuyiriba fe abayiribi nti agala genda kwebweru atuuse ku bulamu yakutuukirira yajja mu kati ebiseera bisinga ntegeera nnyo olunaku lwagenze kuba bangi nina following nyingi lapa sina mukutu gwa gundi gwa YouTube naye nti inze akati bako bangi naye kyemmanyi nti no yajja n'asayininga yasayininga 28 ogw'omunaana mwaka oguwedde kwaba bagenda bajja next of kin basayininga ne bajja ne bagenda naye bange lona badde ali bulungi bambi era nga mpeza bwezika hayi nga mugwanza badde muyita musumba
kwa yangamba ngaseka nyagala kuzanga abana baleke basabe dole ni musiramu tetwawula mbandu madini w'amawanga. That is ye police Hebra from twajamo Hebra nga client nga karobo yajja fe tetufa ku gwanga lye badini ye kwafe twakumulamwa tutegere mukama wange so kali kalo abata baze emyezi mukaaga atagera mu gwa musanvu ngatalina buzibu bambi ngera mbuza babuuze hai seko gye baleko kyekiriwo nokungamba abamu ku bana bayafunye obuzibu kubanga abamu bambi bagenda kale simu zifa ne zikola ki kanaga bane tuwe namba yaseka Faruku babafunye obuzibu abanja akasala ne mugamba ati kubanya imbyo banje emyezi emeka then ninsala amagezi nikula mukama we nti omwana wange munanga abanje emyezi 3 lwaki temumusasula sintize nze gwe mulimu ogwange by the way gwe mulimu omukulu dembe lyabo bana banyinaffe yakutukira nomukiriza nagenda yes bambi nagenda ntubera naye saka ngene sabeko leero kuba tukina accommodation Hebra company ina company ate n'ekisolo ky'abayizi whereby nti omwana bwajja fe tumutende fe twatwazi baana bweru just genda bugende tumuteekateeka ekyokulabirako mind setting nti omuntu abadde alowooza ogenda akola emyezi 3 afune capital jayo kikasooli kaleerwe tumugamba nti osobola okukola restaurant ya milioni 10 n'onoga sente nange nendi emmere mu hoteri yo sigeza bemba muwadde okugenda okukola ku kyeyo mumwane plans ne tumbuza nti bwofunye sente milioni 2 mu myaka emyezi 24 osuubira kukola ki ne tumuwa amagezi nti anti togulaamu ttaka nti lijja kutta sente nekola business gye badde okola gyongere mu ebisoko ne sente zineeno ojja kugula ettaka ate ofune ngwena n'omulimu gwokola ki gwokola si kyangu kisanga mu kampani eyo kiri ku Hebra wokka I bet njagala challenge kiri waffe wokka ekyo tekikomaawo mulimu abalala abajja nga beetaga just kuba mind setting ekyo kimaze ekirala okubabulira enteekateeka y'ensinga bwekoze bweyimiridde ekirala tubasomesa Arab culture kati nga enzimba manyi nga mweso gwa 2 okitegeera nimuga nti Omuwarabu akola bwati Omuwarabu yemamaaza Omuwarabu asunguwala mangu Omuwarabu ayagala kino Omuwarabu ayagala speed okitegeera nagenda nga akimanyi nabata kikoledde wana ati first naye agendeyo nga akimanyi whereby bafuna mu kachallenge ngamba seka mpozi wangamba nti no Omuwarabu abanyize enkola ntya nti bwe nebwe nti seka abantu ala kugira tugenda kuchakala naye nimuga tugenda kuchakala olw'ensonga ne bano genda kuchakala mujja kudda budde nga bucha nero jja kwagala okukola emirimu ate nga teweebase ate ng'okoye it's better togenda kuchakala weebakemu then bali bakoma okola emirimu gyo nga bulijjo nti seka nina kadde off kamu nenga toba na day off olw'ensonga boroda mo kogera kola emirimu gyana ku 2 neera so kati sibeta kola emirimu gyo umule n'ekya bwotyo byonna byatambula bulungi ebbanga lyamala ng'akola obuzibu buno okutuuka wano ku nsonga zino kuba nti yafiirwa obulamu bwe avudde mu bulamu bw'ensi eno bwatandika kakati obuzibu neeno bwatandika nze nategeera ensonga eno okuŋŋamba ebizibu bye nga 16 mwezi gwa Juni ne mu kansolinga naye kati bambi yali yeekwasa baye Abawarabu abo bagala nnyo ebinyonyi kamanyi Abawarabu mwalimu ekinyonyi kino kikasuku bw'oyogera nti loni nga kigamba loni kati yali yetakirabangako nanga amaseka ekinyonyi kirimu amajini bannange kiyise n'erinnya lyange kuba Mukama ajja n'amuyita nti kalo kana kwakina yalaguza bambi nangamba naye seko manyi nti nze ndi mukazi musomi nti ate ndi muweereza kakisabire amajini gagende gye galaga natenga okusaba nga tujja togera ki bwe tutyo kati embeera bambi mukazi wattu ne muyitirako then bwe yamuyitirako embeera nasalawo nangamba seka kubulire nti kanve waneeno omusayi gwa Mukama kagunkulembere nze ngenze siyasobola waneeno nemugamba tofaayo nkoze rescue team ejjaawo naye oli wala toli kumpi na kibuga bambi naye yaŋŋamba ng'agenda mugamba tokoze bubikalo n'agenda yegoba mu Kiyumba kati ebiseera bisinga babawabya wala era nkubiriza abamaidi bonna nti bakuwa amagezi gonna bwolaba tebakuwa amagezi gakutoloka olw'ensonga nti amateeka g'e Uganda si ge gakola e Saudi etteeka lya Saudi omuntu wagenda e Saudi ofuna entry visa eba ya mukamaawo kitegedde kyova olaba nti abamu bagenda nga tebaddayo kubanga mukama we takuwa exit visa toddayo bakubaninga ebbanga lyakola ki lye baagala so kati ntera nnyo bagamba nti ffe osinzira ku UWERA okusinzira ku Ministry of Gender ya Uganda tulina standard employment contract y'abamaid nti mukama we oyo amututte alina omulabirira bulungi omuwa wasula nga walungi ate nga wayonjo okumwambaza n'ebyo ate namwana esente ze mu biseera nga mubirondera ebyo byonna gwe mulimu gwange ngugambe nze gwoliko ogwe mulimu gwange okitegedde so kakati bwe kito kikola ki bwe kibya naye nga bawabezi ba mikwano gyabwe olumu wala ebitongole byefula ebirwanizi by'eddembe ly'abamaid ate nga bose bamaid eyo nayo nsobi kubanga you can't tell me gwe ekintu kyotakolanko oyinza otya okuba amagezi ku mmotoka nga tuvuganga ku mmotoka
Wotuuka mu kkoona olinnya wano. Olinnya wano nga toli muvuzi wa mmotoka tosobola. So abamu bambi abawala abo bafuna okuubisibwa okwo. Okumu kuba bano abalema. Tatuuka naye ekyawa. Ebiseera bisinga kati ajja n'ateerako audio. Ky'omugamba agamba kyaka kye kituufu. Bikibeeramu naye abagezi naddala nze be natendeka. Alhamdulillah sibadde musomesa mubi. Era bambuuza nga Masega nakola bwe ne bwe nekiri kyanga tokikola. Wakiika nteeka okuba kati mulimu gwange mba kunyigiriza Mwarabu oli ono sister afuna obwenkanya. This is why baga Masega kigaanye ne kati tetenkanya nkomyewo ntya nze nenjiya atani anambuza nze kintu nenjiyo mwana tunakola ki nakumawo ku kisaawo era dasi tugikomeza abana batano kitegedde batano nangamba nze mu Uganda yonna ibet njagala challenge ayogera no ne maid nga alwa mukamawe oba najja ku office nga tamanyi Lungereza nga yogera Lusogo barunyango barukiga nenjogera naye mu lulimi lwe nentegeeza Abawarabu nti oyo ekimutawanyi nazigo olw'ensonga nti bembeeramu okitegedde baba bangi kati oluzungu talumanyi ng'amanyi olwewaabwe olukyaneme Lugisu naye nalo njaddu tetenkanya njakwakali gwe mulimu gwange nakola ki mukama wange so kati nemunyonyola mu lulimi lwe nenyonyola office nti wayi omwana we kyagamba nti akola nnyo tabamu emmere entono alina omusaala gulwawo ate bina ebizibu byewaka so mumwongere ku ssente oba kale si ssente saaki kuba ziba standard ne mwongere ku mmere gyakola ki gyalya mwongere ku budde obuwummula okitegedde mu mbeera eyo nenkasolinga noono mwannyinange aŋambye ensonga okitegedde ne mugaa nti wayi famire gyolimu banakumu so kati emmere bwoba ogira bwoti wakiri ofumba eyiyo mulimu abalina alusaazi ne bagaa nti bagamba temuli kamulali baba bategeeza nti olw'okumeeza tekuli naye mubunzali mulimu ki kamulali atolina alusaazi tokola ki bagambirawo nga bakatuuka nti nze nalusaazi sirya binzaali lyabboyirowo naye manyi nti ogera muli emyaka ebiri olina ekigendererwakyo ne mugamba kanzi kujonzeka ku akawunti yo namba ki oziraba emesagi ogifunye nti yukwita ebbanka gye waŋŋambye nti ozifunye nti kati omwana bw'omuhanda olinga bw'otyo akola alina mulaala akola nti kati luli nawo bukadde 3 kati nawo 6 kati nawo 7 gwe nawo nga mazeko ekyo nga na $18,000 okitegedde so kati Hebula ffe tuyambako bannayuganda okusinza nga mulaba Uganda nayo bweri kikiri ku Hebula ikuba Hebula yeriko amafuta naddala nze sikwewanabo I bet tewali garufu kanto etali mwana wa Hebula mulenzi wa muwala okitegedde era badde bangula ntiseeka nga kiki leero kiki kyaganye kitya abamu ne banyola mu nesukola ki nesibanyonyolamu okitegedde era nja kuwa amagezi bonna bene ebitongole ebirwanizi biweefula ebirwanizi by'eddembe aba migrant workers bajje banneebuuza kubanga nze kintu I have an experience so mubula nti kino kibawe kinebwe kino omuntu okuva eri okitegedde n'ogenda mu nsi ezo zonna ngendayo era negamba seeka genda ku Hamba International Airport abaana bonna abasinga by the way Hebula Katone waliyo waswa bagiyita Bright Star okitegedde bogenda ku Hamba International Airport labona bonna bali mu duty free maduuka ago abali ku security abona bolaba abatabula bali amasuula ga black bonna ba company ezi Hebula ne Bright Star okitegedde mukama wange ate bajje ne bagamba saka twagala kuddayo neera nyane bakola ki abaana bano osooka n'ogenda n'omanya ngendayo era banga mati wekiti ne wekiti wakisikuba essimu nagamba seka omwana uno tumuleese byogera tetubitegeera nagamba seka ekyamazima kiri nti emirimu gyali ginzita kwe kwefuula omulalu naye yiiya amagezi osogamba nti abaana bano oluusi babamu n'ekyejo kale ekyejo gye kiri oba jassa emirimu giba mingi abakyala baneeno ntero bagamba nti emirimu gino eno gye bakola egy'e Saudi tegyenkana gya Uganda lwaki kubanga emirimu gyeri mu Bawarabu gas cooker eri waggulu gyafumbira awatira waggulu sinki eri waggulu asimula ayimiridde kati akuwa ng'omuntu kiva the first 4 to 3 months baluma omugongo ne baluma ekifuba kwa lwaki gino emirimu tagimanyidde ffenna ffe mutatula akatebe n'awaata kumukeka n'akola ki n'awaata pakitegedde kati bafuna mu ka-challenge ako naye nze mbagume nti ofaayo kazize lw'ensonga ekifo ekikuluma si kikololwa nekyamirimu kwa togimanyidde ekitegedde embera Uganda wogimanyi ekyo abannayuganda ffe twagala n'okola wiiki yo nnaku z'omukaaga n'okiringamu olwokwojo lw'omusanvu ate ekitali ate ki kitali eri ekirala bayinza ofune abula olimu nga omanya abantu fena tuba abantu nga bula bannayuganda mulimu bannayuganda abalungi mulimu bannayuganda ababi nga bula abamaids era waka bwe tulina omukozi omwe $5,000 ate agagimwa mu Desemba ng'agenda ate nomugulako ekiteeteeyi kya $2 simanye 2 nazo nozimubalira omwe awula emmere gyalya olya byona yalya bibye okitegeera so those people appear even there nabo bakola ki gye bali so
wali abakola obulungi wali abayisa obubi naye kati gundi program eriwo okusinza ku maafa abayuwera Umbrella Body tutwala ne ministry ya mama nankabirwa bakola enteekateeka okwongera okulongoosa embeera eno egende ng'erongooka bana okulabika nti akomawo abafu byeyongedde bivudde ku ki kati ebiseera bisinga omuntu ono mu nature yaffe omuntu ono yeekyawa waliwo omuntu akoowa nga talina counseling kampuni ezimu tezifaayo bayinza bajje bali nensaba bakoppe hebra bajje baneebuuzeeko mbawa amagezi how to handle these maids okitegedde kuba kati expense kampuni yange gyekoze loosi ku muntu omu nga I'm not supposed to do so kubanga badde yadduka nolubanga munnayuganda munnange okitegedde so obanga okoze emyaka 5 tofunye buzibu bwebutika n'obufuna olumu kale kyokireka kalabakana kabebi katokaako nebbayo omusajja watunaye talina gundi eryawo mbeera eryawo omutabonga nti kumyewo omulambo olwokubanga oli mumateeka temudde mateeka mu kooti kiba kirala nnyo yakoze enteekateeka zonna ez'okukomyawo nabeefula bwamadirisati za black tebalina naye ki wadde nakam they just looking for cheap popularity tebalina kyebakola nkiddamu okitegedde bagala simba ne tebalina kyebakoze tebalina kyebamuyambye okitegedde byonna nabikoleddwa ni kampani ya hebra kubanga olwaki ffe tumanyi nti mulimu gwe tukola we do it is passion tugwagala ate tuweereza tuyamba ku bannayuganda bannaffe okitegedde so ffe nga kyova tulina department ya welfare kitegeeza okuba n'embeera z'omukozi n'eddembe ly'obuntu ekyesanyusizaamu kiri kimu nti enteekateeka zonna ez'omugenzi okuva gye yabadde kampani yazikoze ffe tulina ttiimu ekola eri n'ekola eno kyova olaba nze ndi wano nze kuba byonna biri mu pipeline everything is going to be done very well. I assured the commissioner yesterday and we can do it nga bwe batugamba tukole ki batukole wakati firi gye twazze nayo nga tumanyi nti wajja kuba okusika omuguwa wakati wa family ne company ate ntuuse nga communication eri wate nga communication weeri bali abeeronyeza byabwe tobimanyi naawe bawolokoso abawujja omunyama bagamba bafuyazirwana balonde ekyoya deffe bino temulimu buugi teseno nga mulimu magezi muno okitegedde we know how to handle things okitegedde kubanga tumanyi tulina experience emala tulina technical team and everything in every aspect of life kubanga these girls these ladies young ladies find for business yaffe naye tulina muka humanity nti bantu ngaffe yes banyina ffe baganda baffe era sina buzibu nga maseka nkooyera muli ensonga ze nga tufu nga ndaba teziriimu naye nga ye mwana akooye kalwachi afiira ebweru mukozesa milioni 3.5 5 ate nga sobola omuzza ku tiketi ya milioni 2.5 nemukomyawo nino ngamba nti mama tofa tolina seneti yetofaayo kuba abasinga tebalina sente yayagala kumukyusiza nnyumba kati bwa tukyusa ennyumba tokubanga olina ensonga gy'ogamba mukama we kuba gy'ola kuviza y'oli kale omukyusa mba namuzza ku ofiisi muli mu buzibu omwana we omukyusa ennyumba ne bamuwenda ate n'asangamu obuzibu bwe bumu kati kitegeeza kiba tikondeka nti gwe nti kati kyembangoba amaleko emyezi 6 kubanga probation period eba ya myezi 6 kati bwagimalako kati awali free okudde waka kubanga contract yegamba bamalako emyaka 2 mukama yangu tiketi ekola etya emuzza bagamba nja kweyongezaamu yongerayo nakola ki n'agenda bagamba nja kukyusaamu ennyumba era tumukyusiza contract yeweddeko wadde bagamba nti second era by then mukama amusa nti mali nsaba nyongereyo omwezi gumu oba 2 nga benfuna media omulala kuba bali abawarabu batwagala nnyo okusinga ate ffe tubaagala badde okimanya ekyo kubanga bwalabu teri ekisanyusa naye kimu emmere mukyere nankoko na chapati eno Uganda amazzi ga 100 eno tulina n'ag'ebitabo n'ag'ekikumi tukola ki emmere eno nyingi nywa ku munanansi noonywa katunda noonywa ki so kati kitegeeza ki kitegeeza nti kati bali bo batwagala nnyo kale omuntu wagendere omwana n'omwana aba yeewaddeyo okitegedde some of us we have our sisters there tetulaba balala omuntu etaaze okujja ku kampani yammwe hebra abasanga wali akufuna ati njagala ebigambo bino nti bwajja omukansolingi nga bw'obiŋŋambye wano twali buzibu n'obeera ng'oli mulwanizi wa ddembe lya maidi ng'oyagala kukuyamba nze nina pepa waka yenna mutwe muno okitegedde I'm too skillful about that kuba mulimu nkola ngwagala ate nkola mu bantu na sente okitegedde kani mba mwegendereza nnyo so akuwa akatwa okitegedde so maidi oba si maidi oba bano eddembe ly'abantu bawulira ababalanizi nga mutwala ngegenda mulabira nga bw'oli nga bwe nkugambye nkiddamu buzi tekyasimattuse nze omwana bajja bw'ati babaze ne passport ye
oba tugenda gimukolera okuva lwaze paka lwanadda buvunaanyizibwa bwange okitegedde kyova olaba zino essimu z'olaba si malala ziriko bamaidi ate naddala bamaidi awo bo nfiirawo kuba lwaki maidi nze yanfudde ekyenkola ki kati ndi ku mpewo za nsi yonna lwa maidi okitegedde gwandi nsanzeewa sisenga mbadde butunda mu kaleero wandindabye so kati maidi nze ku maidi kugambe naye musanga ku nnyonyi nga si wa kampuni yange era banenge bagamba sekala abawala bo baabali era nembabuza kiki ekiga seka tugende nembalagirira nti mukole we muti mugende ku tamino bwetu mulinye ennyonyi eddako bweti mujava wano saawa wezi biki n'omulagira byakola ki okitegedde so babayagala kampuni bakita Hebra International ye kato nagambe waliyo waswa Hebra International eno esangibwa Bukoto emungwe ku kidde ntinda emabegawo Kenjo supermarket okitegedde gwe otuukawo bwotyo ngo bagamba njagala imaamu aba mampita imaamu bamufuti okitegedde bamufuti bukolawo ka ku Hebra tobako kyoyogera ku byakolo toyisa fatu wanga nga wendi bajja bikuzaamu so bwe njagala imaamu nti sakafaluku nti ali muzikiti kati mulinde kajja okitegedde bakubakola ki bugulu balo bagala manda nina simu nyingi bamuli muleze Saudi kubanga kubayo bukubi bawe ku namba yesi bawe ina platform nyingi kuwa kale akati esimu osobola okuba enamba eno bubanga oli ku simu ya MTN osobola kuba 075 075 083 oba mfuna tezivaako zinga za President Museveni tezivaako Airtel 075 emu 33 kaga mu mukaga 77 endala 0702 bana baina bu Fatuma otali ku WhatsApp obo obutali sereza 0702 888 794 ezo bakiro oba ku tahajjudi oba ku layiri oba tezivaako 24/7 okitegedde wala bagambeza WhatsApp seka tukufuna WhatsApp so kukozesa neno 0792 067 emikaga 3 oba 666 okitegedde WhatsApp zonna tezivaako zinga za President Museveni zibeerako buli kaseera damaka kasembi tezivaako za President tezivaako mumwe temukimanyi zibaako buza bamukubira bajja kubuulira ate mukubira nze ndi eri njogera na mama nankabirwa aba Minister of Gender gyenkolera nze aba yuwera nedda sebo bwekito bwekiri naye nga sebo tukwebaziza nnyo nsaba Mukama akumpera omukisa otambuze video bamaidi mbawa amagezi nti bw'oba ofunye ensonga eno y'okusoomoozebwa beera mu nnyumba tweteri team egenda kujja weeri todduka bodduka oba ovudde ku network kwenkulabira nze bw'oba osoomoozeddwa wakinze mbuli akakodde okogenda okukola nze mbere nga nkategedde tusale amagezi naye ng'obeere mu mateeka okitegedde kubanga bodduka mu nnyumba network oba ovuddeyo ku mulongoti kwenkola ki sina ngeri gyenyigiriza muwalabu oli okitegeera naye amunyigize ng'oli wali eri mugambe omwana mulwadde tumaga kati mu ddwaliro kati abazadde bakubirize bawa by'abaana abazadde ebiseera ebisinga omwana ono bw'abanga bakubira essimu era ntera nnyo bagamba abaana abawala abo banyinanze nti ofuna obuzibu buna nga tulina kubira maama oba taata soka okubira enze kubanga nze feeling gye nina ya mulimu ne maama musaayi gwe reaction ebeera ndala okitegedde kamama jagamba nti banne mwana wange enfudde nze wallahi simanyi tugenda kukola ya rabbi ngenda fera ku mawanga kamama nali actinga mangu mama bali actinga obubi n'omwana naye afiiringa kirala kati asala amagezi n'akola ki oba adduka bakola eki so sanga ate basoka okukubira nze ngenda mulungamya ku mateeka agamu bamalala okitegedde agana mutaasa oba aganindirizaako nsobola mutuukako amangu okitegedde okusinga abaana adduka ebiseera bisinga bano abaana abawala badduka nakano kankayiseewo wano ku mukutu gwe nyini nti omwana badduka successful nakola emyezi 16 emyezi 18 emyaka emeka 2 kale kujjukira omwana ono yadduka passport yagirekewa mukama we nkama yagirekayo kati ayagala okudda tweta ku migration kujonga mukama yakusaningira ng'ojja asaningira ng'okola ki ng'ofuluma kati awo bw'abeera mu bizibu eyo baalwadde yatoloka bemuulya mbutambuza video yayitamu Hebra ali bubi tamufuddeeko ne buli abadde bulungi nga bazadde tebakola ki tebafaayo ne kali mu Luganda tugamba nti ente ensibirwa lwefa lulabikako nnyiniyo kati wafuna obuzibu baga nti Hebra yamuleeta mukubire Sekafaluku okitegedde Sekafaluku nze sitera nabagala kale nga bamanyi dadi nadduka nga sigambe naye nsonyiwa naye ndi mu buzibu nkomyewo ntya tebimanyi ebyo nga kati mugala mu bano abawu kati
kati mugenda mu bano abefula abalwanirira ngene kibalwanira tebakimanyi kali migrate right for migrant workers oba bavaawa oba bakola ki otegedde kale banzo bagala kuyamba naye they are not skillful kubanga tamanyi tekamo mu bayambira ki muntu otegedde kanono nanyini mwana ono ow'oluganda lwe tamanyi kyakola yagala kintu eki mwana we ng'akomyewo otegedde naye tamanyi tino yamenye etteka n'akola ki n'adduka lobanga badali bulungi ne serasinika bazifuna eno bafuna obuzulu bagamba ta katukulese ka Faruku uno yagumala kati otegeera kalugagala kujja okugumala nga naye sinawe ngutandikira olina ogulwanira kacyenkola nandire no bannange omwana waffe ngeteka ndikole ki olomba ndivuddemu so wali eri ngene kupembeza yo muwarabu ntomona ajja wanena maze banga bweriti uyo mulwate mujja lwaki temujjanjaba nga ndi mukambwe nakamti atabuse kati tukoze tutya otegedde lwaki omwana musuza nga fakafunda laba teyebika lwaki musuza wansi bwe muti otegedde nga ali ku mulimu kalafa ku mulimu kati mbabi bifuuse kati byange ntetenkanyanja kati ntete kutasa mwanyi nanza ali kuki ali eri sebo obugambo busembayo wano nga tuwunzika abantu babo obugambo busembayo enamba z'essimu tuzifunye seeka tujja mweyongezaako mu maaso awo batundu bafunye akadde ayongere otutangazamu ku nsonga z'abaana media house yagala amawulire negabanga sigano gokka nenga gakolagana ne maids oba labor externalization njimanyi kuba am experienced person otegedde so nze situna kyongamba lwagamba kange togirabye yeri wala wandigirabye otegedde lwa maid kayinze maid nfiirawo seeka manyi njirengera kweri lwaki maid omanyi maid wakwena mukona kwasane seka kwasane zuliye buli ngero zugulemu endigo gisalo ogirye seka webale oloza bomu tomukoledde sembayo seeka kuba nange njagala nvuge ku ekyo ojja kuvuga inshallah saa Mungu akuwa omukisa naam kale obugambo obusembayo aba maid mubere bagumiikiriza abahebula tiimu mwenna abahebula mwenna esimu yange muzimanyi byange mubimanyi si byakubya wolokoso nze gama success ye speaks louder bo bakola kiba kimanyi wemba nkereye nange ndi mutusobola okulemwa kuba namwe muli bangi mukimanyi okitegedde so wemba nkereye ekiranja kwebaza abannaffe abayuwera ambrella body tutwala batulungamya bulungi ate abantu abasinga tebakimanyi nakimanyi tino gyeri ekirala nebaza ministry ya mama nankabirwa naye tulungamya bulungi desk namba ekola ku nsonga z'aba migrant workers okitegedde so bali temuddukira nnyo eri mubali abantu wakigenda ku mukutu gwa yuwera genda ku mukutu gwa ministry of gender ku labor desk otekeyo ensonga yo bajja kumpita bajja kumbuuza okitegedde ndi Faruku nekati ogenda mbana migrant workers tebamanyi bakazi basibaya rights for maid tebamanyi kye bakola tebakitegeera bakadeyideyi kale bajja kuwabiza bwerere bajja kuwabya otegedde so nga tenze minister commissioner bakantu oyina meeting sabo oyina ensonga waneeno nyakwali bali be bantwala ngenda bugenzi yuwera bwe mpita ngenda bugenzi kubanga balwe ensonga ki mujigonje kubanga for the good of our job all business mwebale nyo salamu alaykum tambudde ne seeka tujja kuba tumweyongerako mu maaso tuba tumufunyewo akadde ke tusobola okusharingako ku nsonga nga zino tujja kuba tumweyongezaako awo kyona okukola subscribing omwana ali mu Kiyumba ndowooza ofunye ebimu biyinza okuyamba naddala mu kaseera nga kano bwe mufuna information ng'eno esobola okuyamba enamba za seeka muziwulidde just oba nga tasomye kali ka +256 bwole enamba ng'etandika okateekako noba ng'ofuna bulungi ku WhatsApp nze Devotion Matovulo Katonda n'ensi yange ohangala ayisa abasajja